Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako. Okusookera ddala mbaagaliza olunaku lwa Yidi olulungi luno olwaleero Yidi, ngibaagaliza mwenna abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Waliwo omukyala eyambuuzizza ekibuuzo wano, wambuuzizza n'oŋŋamba nti bakugamba nti okusuula emmere Kasasiro nti emmere eyo ebeera ekolima nti si kirungi, n'ekyokubiri era n'oŋŋamba nti ne bakugamba nti emmere okugiwa ebisolo nti era nakyo si kirungi. Kye njagala okuddamu ku kino ekibuuzo, kusookera ddala ky'olina okumanya ekyamazima si kirungi kusuula mmere Kasasiro, naddala emmere eyo enfumbe si kirungi, naddala nga waliwo abakulaba, nga waliwo abasobola okugirya tekyandibadde kirungi, kuba mulimu abantu abakola ebintu ebikwewuunyisa. Oli afumba emmere n'ebeera nga nnyingi n'agaana oggiwa bano abantu abamuliraanye, n'ab'ewaka asobola oggibamma n'abawa obumere butono kyokka emmere n'esigalawo ate n'agisuula Kasasiro. Ekyo tekiba kirungi. Emmere giwa abantu bagirye abasobola okugirya. Ky'oba olaba nga bagamba nti emmere w'ogisuula ekolima, abantu b'edda baabanga bagezi, baamanyanga omuntu ono okusuula emmere tekiba kirungi, asobola okgiwa abantu abalala bagyetaaga ne bagirya, kuba ekyamazima abantu bali bubi. Ekyo nkibabuulira mmwe. Era ekyamazima bw'oba osobola okufuna emmere gy'olya ekyemisana, ekyeggulo, ekyenkya, nkusaba weesuneko, kuba abantu bali bubi. Osanga omuntu nga bw'alya ekyenkya tajja kulya kyamisana na kyaggulo, bw'alya ekyemisana ekyeggulo tajja kirya, nga tagenda kufuna kyakulya. Abo bantu bangi nnyo naddala wano mu kibuga Kampala. N'olwekyo bw'oba ofuna ekyokulya kyamisana, kyaggulo, kyankya, weesuneko. Ate ekirala weebaze nnyo omuntu oyo akikuwa oba akikufunira n'obeera ng'okirya. Okusuula emmere ky'ejja okugamba nti si kirungi, naye nkugiddeyo kali nti abantu b'edda tebaayagalanga abantu basuula emmere ate nga waliwo omuntu omulala asobola okubeera ng'agyetaaga. Ebintu byonna ebisinga si kirungi kubisuula, sooka omale okubulwa oyo asobola okyetaaga olyoke okisuule. Kati bw'oba osuula emmere eno gisuule mu nkukutu, ate togisuula awo we bagirabira, kuba omuntu ono ajja n'agiraba y'abeera n'obuzibu, atandika okwogera ebigambo ebitali birungi. Bano basuula emmere, ffe emmere tugyetaaga, tuli bubi, luli namusaba n'aginnyima, emmere basuula nsuula e Kasasiro, afazaali yandigiwadde embwa n'egirya. Kwegamba ebigambo ebyo bye bituleetera obuzibu, ekiba nga kikutuukirako mukitegeera. N'olwekyo emmere tejja okugamba si kirungi kugisuula Kasasiro, si kirungi. Ky'oba otwala gwambuuzizza, emmere eyo giwa abajja ogyetaaga, weebali bulungi nnyo. Nze ntera okufumba emmere gye nteeka ku channel yaffe eri eyitibwa LN256. Teekayo nnyo ebyokufumba, naye waliwo wenfumba ebintu nga bingi ng'ewaka tebagenda birya, gye ntera obbifumbira, mbikwata kuba ku kitundu okwo tuba tumanyi nti kuliko gundi ne gundi tebali bulungi. Bw'obatwalira ku kyokulya nga kino bajja kwebaza, bakusabire n'emikisa, era tugikwata bulungi nnyo ebeera esigaddewo ne tubeera nga tugibagabira abeere nga balyako. Sooka omale okulaba oba waliwo asobola oggirya. Emmere si kirungi gisuula Kasasiro nga waliwo abasobola oggirya. Ekyokubiri kino kye wambuuzizza n'oŋŋamba nti wamma era si kirungi kugiwa bisolo. Tekirina buzibu, osobola oggiwa ebisolo bulungi nnyo. N'osanga busanzimbwa ku kkubo osobola oggiwa emmere eyo n'egirya, tekirina buzibu. Kugambye buli w'osigaza emmere mu ssefuliya nga tonnaba kugisuula, sooka omale okulaba tewali asobola kulya mmere eno. Kale oba obuliddwa omuntu agirya, bw'oba osobodde giwe embwa egirye, oba giwe oyo alunda embizzi abeere ng'agigiwa, tekirina buzibu bwonna. Embwa oba ebisolo byonna osobola obbiwa emmere eyo singa obeera obuliddwa omuntu gw'ogiwa, tekirina buzibu. Kino kye waŋŋambye nti wamma kituufu nti emmere w'ogiwa ebisolo kiba kibi. Tekiba kibi, tekirina buzibu, kuba ebisolo ebyo nabyo byatondebwa kulya. Kati emmere eno okusinga okugisuula Kasasiro, osobola oggiwa embwa. Osobola okubeera ng'omanya embwa ku kitundu awo nga terina buzibu, okwata emmere eyo n'ogiteeka kalagala n'ogiwa embwa n'egirya, naddala singa mubaamu ebyo byeryanga ebyennyanja oba ennyama. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi.
Mweraba.